Ekimu ku kigendererwa kya Bannalotale wano mu ggwanga kwe kulaba nga batumbula ebyobulamu ssaako n'okudduukirira abantu abali mu bwetaavu. Olwaleero Bannalotale basazeewo okutambuza ebigere okwetooloola ekitundu kya Katabi Town Council n'ekigende eky'okwongera okumanyisa abantu ku bulwadde bw'enkizi ssaako n'okuzimba emitwe mu baana, era nga wano basazeewo n'okutuuka ku maka agalabirira abaana abalina obuzibu buno aga Spina Bivina and Hydrocephalus Initiative. Patience Mbabazi nga yakulira ekifo awalabirira abaana abalina obuzibu buno mu bitundu by'e Katabi alaze okusoomoozebwa kwe bayitamu olw'abazadde abakyalina endowooza nti abaana abazaalibwa n'obuzibu buno liba ddogo ekiviiriddeko bangi okubasuulawo n'okulagajjalira obuvunaanyizibwa bwabwe. Nkubiriza buli muzadde yenna ali eyo oba buli muntu yenna ali eyo tutwale okubudaabuda eri abazadde abaana abaliko obulemu. Mbabazi ategeezezza nti yadde omulimu guno bakola gwa bannakyewa kyokka bakyalina okusoomoozebwa olw'omusolo omungi ogubaggyibwako gavumenti singa babeera bafunye obuyambi okuva ebweru w'eggwanga. Kyazisipendingirako ate obuyambi sente ze tutalina. Gladys Namyalo nga ye pulezidenti wa Lotalakiti ya Bbunga agamba nti kino bakikoze okujjukiza abantu naddala abakyala okubeera obulindaala nga bali embuto ssaako n'okufaayo okumira eddagala lya folic acid okusobola okwewala ekizibu kino, era nga wano bawaddeyo ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo eri abaana bano. Twagala okumanyisa abantu condition eno obulwadde buno bwa hydrocephalus obulwadde busobola okukwata buli mwana omuto kitawaba nga waliwo ebintu ebitateredde abantu bamanye nti bano abaana abali naffe mu communities baana nga abaana bannamunsi. Mu ngeri y'emu omusumba Isaiah Kavuma asabye abantu okufaayo okudduukirira abantu abatalina mwasi, era nga wananenyezza abasajja okusuula obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana babeera bazadde nga baliko obulemu. Okuba omukazi azadde omwana n'afuna shooko ng'ono n'odduka, ekyo si buvunaanyizibwa bwe tuteekwa kutambulira. Ng'omusajja tukukubiriza fuba nnyo okole obuvunaanyizibwa bwo, ne bw'oba toyina mpale at least togula mpale yakubiri naye olabirire omwana woyo Katonda gwakuwadde. Ono bwatyo naye yeegasse ku Bannalotale okulaba nga adduukirira abaana abalina obuzibu obw'ekikula kino, n'asaba gavumenti okufaayo okulaba ng'eyongera amaanyi mu bujjanjabi obuweebwa abaana nga bwe guli ku balina akawuka ka mukenenya. Yeeyongera okuteeka amadagala mu ddwaliro ku nsonga z'abaana bano, kubanga ebikozesebwa eby'abaana abalwadde b'enkizi n'abaana abalina shooko obweziti bitono naddala mu malwaliro aga wano mu Uganda. Kantandike n'omwana ono. Mu buufu bwe bumu wabaddewo okudduka emisinde mu bunabyalo egyategekeddwa bannakyewa aba Save the Future Foundation n'ekigende eky'okwongera okumanyisa abantu ku kirwadde kya kookolo w'amabeere mu bakyala. Emisinde gino gyetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde mmeeya w'eggombolola y'e Nansana Matovu Joseph, bakkansala n'abantu abalala. Ebitundu 8 bakyala, ebitundu 2 bebaami. Kitegeeza naffe abaami tulina okubeera abasaale mu kulwanyisa obulwadde buno. Badde nsaba buli munnayuganda ali eyo bw'ovaako wano w'ovudde gendako mu malwaliro, ogendeko mu Mulago Cancer Institute ofune ekifaananyi kye njogerako bwe njogera ekigambo kansa. Fena tukimanyi bulungi nnyo nti tulina okusoomozebwa ng'eggwanga. Ebintu nga bino byali badde bya bwereere ng'obisanga mu malwaliro. Cancer screening mu nsi zonna ogisanga nga tebagijjaako ssente. Wano malwaliro gaffe ge tulina kati ngano mu Nansana Division amalwaliro ga gavumenti 2 Nakkuule Health Center 4 ne Nabweru Health Center 3 tewali nteekateeka eyamba ku bakyala. Jacqueline Nantale ne Paul Bakabulindi